Essula y'e15. Awo olwatuuka oluvannyuma lw'ebyo, Abusaalomu ne yeetegekera eggaali n'embalaasi n'abasajja 5 okuddukiranga mu maaso ge. Abusaalomu n'agolokokanga mu makya n'ayimirira mu kkubo erya wankaaki. Awo olwatuuka omuntu yenna bwe yabanga n'ensonga eyali ey'okujja eri kabaka okusalirwa omusango, awo Abusaalomu n'amuyitanga n'amugamba nti, oli wa ku kyalo ki? N'ayogera nti omuddu wo wa mu kika kimu kya Isirayiri. Abusaalomu n'amugamba nti, laba, ebigambo byo birungi bya nsonga, naye tewali muntu kabaka gw'atikkidde okukuwulira. Abusaalomu n'ayogeranga era nti, singa nze nfuuliddwa mulamuzi mu nsi, buli muntu alina ensonga yonna oba musango ajjenga gye ndi, nange nandimukoledde eby'ensonga. Awo olwatuuka omuntu yenna bwe yasemberanga okumweyanza, n'agoolanga omukono gwe n'amukwatako n'amunywegera. Awo bw'atyo Abusaalomu bwe yakolanga Isirayiri yenna abajjanga eri kabaka okusalirwa emisango. Awo Abusaalomu n'abba bw'atyo emyoyo gy'abasajja ba Isirayiri. Awo olwatuuka emyaka 4 bwe gyaggwa, Abusaalomu n'agamba kabaka nti, nkwegayiridde ŋŋende nsasule obweyamo bwange bwe neeyama Mukama e Kebbulooni, kubanga omuddu wo yeeyama obweyamo bwe nnali nga ntuula e Gesuli mu Busuuli, nga njogera nti Mukama bw'alinzirizaayo ddala e Yerusaalemi, kale ndiweereza Mukama. Kabaka n'amugamba nti, genda mirembe. Awo n'agolokoka n'agenda e Kebbulooni. Naye Abusaalomu n'atuma ababaka okubunya ebika byonna ebya Isirayiri ng'ayogera nti, bwe munaawulira eddoboozi ly'ekkondeere ne mulyoka mwogera nti, Abusaalomu ye kabaka e Kebbulooni. Era ne wagenda ne Abusaalomu abasajja 200,000 abaava e Yerusaalemi, abaayitibwa ne bagenda nga tebamanyiridde so tebaategeera kigambo kyonna. Awo Abusaalomu n'atumya Akisofeeri Omugiiro eyateesanga ebigambo ne Dawudi okuva mu kibuga kye e Giiro ng'awaayo ssaddaaka. Okwekoba okwo ne kuba n'amaanyi, kubanga abantu beeyongerayongeranga bulijjo abaali ne Abusaalomu. Awo ne wajja omubaka eri Dawudi ng'ayogera nti, emyoyo gy'abasajja ba Isirayiri gigoberedde Abusaalomu. Awo Dawudi n'agamba abaddu be bonna abaali naye e Yerusaalemi nti, tugolokoke tudduke. Bwe tutadduke, tewaabeewo ku ffe anaawona Abusaalomu. Mwanguwe okugenda, aleme okututuukako amangu n'atuleetako akabi, natta ekibuga n'obwogi bw'ekitala. Awo abaddu ba kabaka ne bagamba kabaka nti, laba, abaddu bo beeteeseteese okukola kyonna mukama wange kabaka ky'anaayagala. Kabaka n'afuluma n'ab'omu nnyumba ye bonna ne bamugoberera. Kabaka n'aleka abakazi 10 abazaana okukuuma ennyumba. Awo kabaka n'afuluma, abantu bonna ne bamugoberera ne babeera e Besumeraki. Abaddu be bonna ne bamuyitako ku mabbali, n'Abakeresi bonna n'Abaperesi bonna n'Abagitti bonna. Abasajja 600 abaamugoberera okuva e Gaasi ne bayita mu maaso ga kabaka. Awo kabaka n'agamba Ittayi Omugitti nti, naawe ogendera ki naffe? Ddayo obeere ne kabaka, kubanga oli mugenyi era eyagobebwa. Ddayo ewuwo ggwe. Gwe yajja olwajjo, nandikutambuzizza eruuyi n'eruuyi wamu naffe leero, kubanga nze ŋŋenda gye nnyinza okugenda. Ddayo ozzeeyo ne baganda bo, okusaasira n'amazima bibeere naawe. Ittayi n'addamu kabaka n'ayogera nti, Mukama nga bw'ali omulamu ne mukama wange kabaka nga bw'ali omulamu, mazima mu kifo kyonna mukama wange kabaka w'anaabanga, oba okufa oba okuba omulamu, eyo n'omuddu wo gy'anaabanga. Awo Dawudi n'agamba Ittayi nti, genda osomoke. Ittayi Omugitti n'asomoka, n'abasajja be bonna n'abaana abato bonna abaali naye. Ensi yonna ne bakaaba n'eddoboozi ddene, abantu bonna ne basomoka, ne kabaka naye n'asomoka akagga Kiddulooni. Abantu bonna ne basomokera awali ekkubo eridda mu ddungu. Awo laba, Zadooki naye n'ajja n'Abaleevi bonna nga bali naye, nga basitula essanduuko ey'endagaano ya Katonda. Ne bassa essanduuko ya Katonda. Abiyasaali n'ayambuka okutuusa abantu bonna lwe baamala okuva mu kibuga. Kabaka n'agamba Zadooki nti, situla essanduuko ya Katonda ogizzeeyo mu kibuga. Bwe ndiraba ekisa mu maaso ga Mukama, alinkomyawo, aligindagayo era n'ennyumba ye.
naye bw'alyogera bw'atyo nti sikusanyukira n'akatono, laba nze nzuuno ankole nga bw'asiima. Era kabaka n'agamba Zadooki kabona nti, gwe toli mulabi? Ddayo mu kibuga mirembe ne batabani bo bombi naawe, Akimaazi mutabani wo ne Yonasaani mutabani wa Abiyasaali. Laba nze ndirindirira ku misomoka egy'omu ddungu okutuusa ekigambo lwe kiriva gye muli okuntegeeza. Awo Zadooki ne Abiyasaali ne basitula essanduuko ya Katonda ne bagizza e Yerusaalemi ne babeera eyo. Awo Dawudi n'alinnya awayambukirwa ku lusozi olw'Emizeeyituuni, n'akaaba amaziga ng'alinnya, era yali yeebisse omutwe nga talina ngatto, n'abantu bonna abaali naye ne beebikka buli muntu omutwe ne balinnya nga bakaaba amaziga nga balinnya. Ne wabaawo eyabuulira Dawudi nti Akisofeeri ali mu bo abeekobaanye ne Abusaalomu. Dawudi n'ayogera nti, nkwegayiridde, Ayi Mukama, fuula okuteesa kwa Akisofeeri okuba obusirusiru. Awo olwatuuka, Dawudi bwe yatuuka ku ntikko awalinnyirwa kwe baayimanga okusinza Katonda, laba, Kusaayi Omwaluki n'ajja okumusisinkana ng'ayuzizza ekizibawo kye n'ettaka nga liri ku mutwe gwe. Dawudi n'amugamba nti, bw'onooyita nange ononzitoowerera, naye bw'onoddayo mu kibuga n'ogamba Abusaalomu nti nze naabanga omuddu wo Ayi Kabaka, nga bwe nabanga omuddu wa kitaawo mu biro eby'edda, bwe ntyo bwe naabanga omuddu wo kaakano, kale ononzitira okuteesa kwa Akisofeeri, era tolina eyo wamu naawe Zadooki ne Abiyasaali bakabona? Awo olunaatuukanga buli kigambo kyonna ky'onoowuliranga okuva mu nnyumba ya kabaka onookibuuliranga Zadooki ne Abiyasaali bakabona. Laba, balina eyo gye bali batabani baabwe bombi, Akimaazi mutabani wa Zadooki ne Yonasaani mutabani wa Abiyasaali. Era abo be munantumiranga okuntegeeza buli kigambo kye munaawuliranga. Awo Kusaayi mukwano gwa Dawudi n'ayingira mu kibuga, Abusaalomu n'ayingira mu Yerusaalemi.